atalabye sebo honorable Kyagulanyi ngo yanjula abakulembeze b'ebyobufuzi ye muganda wo Mathias Mpuuga alipawo tewamulabye nategedde kubanga eri gye yatudde nange bandetedde kapapula n'abadde simulabye bulungi. Omutiibwa ennyo ssebo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Enkolagana n'enkwatagana tebiina kusiigibwa busiigibwa mu kifaananyi naye biina okubeererawo ddala ne mu buntu. Kibi nnyo okulaba abantu nga bakuŋŋaanye n'oyagala osiiga ekifaananyi ky'obumu ate nga sikunenya kubanga gwe mukulu waffe alina okutabakanira obumu, entabagana, okukwatagana n'okusonyiwagana. Naye kirina okubeererawo ddala kuva ku mirandira so si abagenyi lwe bakuŋŋaanye nti abantu we bajja nga tubalaga nga bwe tukwatagana oba bwe tukolagana. Ne bwe tumala okwawukana buli omu nadda ku gage nga tutandika okwekonjera. Oyo musiyazi, oyo mutamiivu, oyo muyaga, oyo tagwanidde. Naye awo wonna ng'ebyo bigenda mu maaso nga tokuba ku mukono ti naye owaayo ono gw'okimanyi gw'oyonoona mwana wa kitaawo. Tewali mbwa ezaalibwa na mbizzi. Nze kasita onvuma obussiru automatically ne bennazaalibwa nabo babeera bassiru. Kasita onvuma ebisiyaga automatically waka wonna tubeeramu omuze ogw'ebisiyaga. Kakati wakati awo nga batukasukira olowooza tebasukka kubanga batuweebuula nabo ne beeweebuula kubanga wano osiga ekifaananyi nti baganda baffe bwe tuba mbwa nabo babeera mbwa. Ne tobayita tyabaaye mulowooza temukisussizaamu ono gwe muvuma si muganda wammwe. Ku rediyo yaffe ennyini eya Buganda ne batuyitirako amannya basiyazi bino na bino n'ebirala bingi nnyo bye batuyitirako. Butamiivu, obutasaanidde, ebirerya n'ebirala bingi babituvuma. Wekitiibwa Katikkiro atoyinaako kyokozeewo oba ddoboozi ly'otaddewo okulaba nga kino kiyimirizibwa tugende okujja mu bantu mu butuufu ng'obuziro twabweyoza dda. Ogenda okwanjula munno ddala nga munno nga si kumukwenya bukwenya. Ogenda okuyita omuntu ow'ekitiibwa ddala ng'ajjaamu ekitiibwa so si kumukwenya bukwenya. Omukolo ogwo tekwabadde kuziika. Ndowooza gye gimu ku mikolo egisinga obukulu mu Bwakabaka bwaffe obw'e Buganda ng'ovudde ku mazaalibwa ga nnyini Ssaabasajja Kabaka. Kitegeeza tegwatugwiridde bugwirizi. Twakimanya nti omukolo bwe gutyo gujja kubaawo n'abaana ba Buganda bajja gwetabako. Ssebo Oweekitiibwa Katikkiro bw'oba wabadde oyagala ekifaananyi ky'obumu awo waali badde wakitakabanira dda nga mukulu waffe. Waali badde wateekateeka dda olunaku ababiri bano lwe bagenda okusisinkana ddala nga basisinkanye ng'ekifaananyi kye bagenda okusiiga ddala munda kye bali. Naye Oweekitiibwa Katikkiro gwe yalikoze ng'oludda nga ekimotoka ekizikiriza omuliro ebiseera ebisinga ate oluusi okola nga petroli. Oweekitiibwa Katikkiro Newton ekulema okuzannya ne weekubira oludda. Oweekitiibwa Katikkiro tokoze mulimu gwo nga mukulu waffe kubanga obaddemu nnyo kyekubiira. Naye ate bwe tusisinkana mu bantu Oweekitiibwa Katikkiro otabakana nnyo ogutali musango kubanga gwe baaba waffe okusiga ekifaananyi nti bano bali bumu. Kakati n'abantu bano b'oyagala okusiigira ekifaananyi nti tuli bumu si byesi bagiwuliriza ate gy'olinako amaanyi amangi ennyo n'obuyinza. Bwe banaavaawo bano basiyazi ffe tetuyinza kukwatagana basiyazi, tetuyinza kukwatagana bantu bakikula bwe kiti, tetuyinza kubeera bumu n'abantu bakikula bwe kiti. Kakati Abaganda bano b'oyogereramu bagenda kwewuunya nti gwe atalina magezi gatabaganya oba ati atabaganya oba obeera mu mabikkansaamu olw'okuba waliwo abantu. Oweekitiibwa Katikkiro amaka gatabagana kisenge. Eddiiro mugenda okulijjamu nga kyonna kye muleeta mu ddiiro kye kivudde mu kisenge. Mu ddiiro ne bw'olijja
oba mu bantu ne bw'olijja ng'oyagala okusiiga ekifaananyi buli kimu bwe kiryokka emmaka gammwe wallahi nga mu kisenge tewaliyo ssanyu oba nga temwatabaganiddeyo era abagezi bajja kusobola okukiraba nti kuno kweyisaako. Amaka galina okubeera obumu, oba waliwo abagenyi oba tewaliwo bagenyi. Naye lwaki tulinda abagenyi bajje then tulyoke tumanye nti omukazi bamulerako, tulyoke tumanye nti omukazi tebamuvuma, tulyoke tumanye nti omukazi bamuwa ekitiibwa, ng'abagenyi lwe bakwate kuba okugenda omukazi ogenda kuddamu omuliisa akakanja abeere ng'atudde ku ccupa entemeko. So nno nze ndowooza mukulu waffe ow'ekitiibwa Katikkiro entabagana nnungi era entabagana yeetaagisa kubanga tewaliwo kalungi kava mu kwawukana n'obumu gemaanyi naye ng'entabagana ow'ekitiibwa Katikkiro nga si ntabagana ey'amabikka nsaamu, nga si ntabagana ey'okweyisaako. Tutabagane nga tutabaganye. Njagala musiige ekifaananyi ky'abantu abali obumu nga kibayambako okwesiiga nga temukakakisikake okukisiiga. Tewali yazaala nga talina lubuto. Omuntu azaala waliwo olubuto. Kitegeeza okutabagana kwonna kwetaagisa osooka oggyewo obusungu obuli wakati w'ababiri bano bwe bubaayo. Twetaagisa tusooke kumanya biki ebyatwawula. Ojja kwesanga okusooka tetwalina nsonga z'abuntu n'abantu ssekinnoomu ng'ensonga zaffe zaali za ggwanga. Naye mu nsonga z'eggwanga waliwo ebyajja nga bizimba obusungu obuli pasono. Nina abaana nga naye bw'oba obalina, naye ate nga munno omuwulira ayimiridde ku TV eyaffe eya Buganda oba ku radio eyaffe eya Buganda. Abo basiyazi mamulowooza tutunuulira tutya abaana baffe mu mbeera ng'eyo? Abo batamiivu tebategeera. Ow'ekitiibwa Katikkiro tewali ali waali nga tafubye kutuukawo, era tewali ali waali nga tatabakanidde kutuukawo. Naye Ow'ekitiibwa Katikkiro mu effort y'omuntu yonna ono najja olw'okuba ye mukulu awaka oba ye mukulu ku ggwe olw'okuba ye yakusooka e Kampala nga n'ekyo kye wamufuula takisiima. Imagine nga ne bw'aba yeeyanjula ng'aweereza Ssaabasajja Kabaka obubaka erinnya Ow'ekitiibwa alijjako yateekako right honorable. Kolowooza ekitiibwa ekyo kyamuweebwani? Gwayita omuyaga, gwayita omusiyazi, gwayita atagwanidde, gwayita ng'abaali bagwanidde baalemwa okukimufuula. Ow'ekitiibwa Katikkiro waffe Buganda tulina obuzibu buli bumu. Omuntu abawo ng'ayagala ekintu ng'era yeeyaanya okukifuna okumala ebbanga, bw'okimuwa ate n'akukyawa lwakuba si ggwe abadde agwanidde okukimuwa. Ow'ekitiibwa Katikkiro bw'omala okukimuwa bw'oti ate n'akukyawa lwakuba nti si ggwe abadde agwanidde okukimuwa. Nabwekityo Ow'ekitiibwa Katikkiro nsaba entabagana n'okumanya biki ebyatwawula, kubanga ffe waffe Buganda omuntu bw'afa tufulumya olumbe kuba tuba tulutegedde. Kakati ki kye twagala okufulumya essaawa eno kye tutannategeera? Tusooke tumanye ekyatwawula. Ekyatwawula bwe kikolwako kiba kyangu nnyo okuddamu okutabagana. Naye tulekeraawo okulowooza nti abantu bwe banaakuŋŋaananga tugenda kulwananga nnyo tusigge ekifaananyi nti bano bakolagana, ate nga bwe twawukana tugenda kuddamu okwekyokya. Ate nga rediyo yaffe eya Buganda ng'Obwakabaka ate bwe bulwano tutabaganya, naye ate rediyo ya Buganda egwa wansi w'Obwakabaka ate nga yeetwawula. Kwoza ne twanikanga mu ttaka. Ow'ekitiibwa Katikkiro nsaba okwoza kubeerenga kwoza era n'okutukuza tutukuze. Naye ekyo tukiyita ku hijackinga, okulippira abantu n'ensonga, naye nga tovudde wansi
ku mirandira gy'ensonga n'okumanya obutuufu bw'ensonga tugende okutuuka mu mano nga twatabaganye dda. Okukolagana si kifaananyi kirina okusiigibwa obusiigibwa, wabula okukolagana kulina okubeerawo kuviira ddala ku miki, ku mitima. Nga ne bwe tunaavaawo abantu bwe batakuŋŋaanidde ffe tujja kuddamu twekubire oba tujja kuddamu twesisinkane kubanga tuli bumu. Naye mu bantu oli ne yeegonza ate bwe bavaawo n'akufuukira akayinja mu ngatto, n'akufuukira omunyale mu bbwa. Omuliro ogwo gw'oyagala ow'ekitiibwa okuzikiza nga waliwo abantu, buli we bavaawo ate nga gukumwa. Tunaatuuka ddi? Abantu bwe babaawo ne tuzikiza era ne tubikkako n'olumu ne tubasanza ku mikono ne tubatuuza wamu ogutali musango kirungi, kabonero kalungi. Naye abantu bwe bavaayo ne tuddayo ku CBS ne tukuma, ne tuddayo ku CBS ne tukologa. Owekitiibwa Katikkiro omwana bw'aba akkusa akola ki? Abooga. Enjala bw'eba emuluma akola ki? Akaaba. Owekitiibwa Katikkiro mpaawo omuntu gw'oyinza kulinnyirira nga Kyagulanyi bw'alinnyiriddwa n'atanyiiga. Wakati mu kubeera abakulembeze ate twamala mu mbuto z'abannyaffe emyezi 9 ng'abalala. Kitegeezaako obuntu kabaamu, that humanity ebaamu. Kyeza ky'owulira nsobola okukiwulira nange ng'omuntu. Oshege yaseba Owekitiibwa Katikkiro tuleme kulowooza nti abantu tebanyiiga, oba tuleme kulowooza nti ffeffekka balina layisinsi enyiiga. Abantu banyiiga. Si bantu ssekinnoomu, bannayuganda bonna banyiiga. So Owekitiibwa Katikkiro nze njagala nnyo entabagana nga ntabagana, seene y'amabikka nsaamu ey'okujjanga mu bantu ne mulaga nti mwagala okusiiga obusiize ekifaananyi ky'obumu. Ekifaananyi ky'obumu tebasiiga kisiige, kiba ng'omukwano we bagataguka kaguba. Mu kisenge bw'oba toyinaayo ssanyu naye munajja mu ddiiro nga mulinawo abagenyi, era waliwo obubonero obugenda okulifulekitinga nti maka muno temuli ssanyu. So bw'oba oyagala omukyala abeere musanyufu mu ddiiro, musanyusirize mu kisenge, oba enteekateeka z'okusanyukira mu ddiiro zitandikire mu kisenge. Guno omukolo tekwabadde kufiirwa gwa Buganda ogubaawo omukulu ennyo mu Buganda buli mwaka era nga gusuubirwako abaana ba Buganda. Ezo enteekateeka waali badde wazikola dda ssebo omutiibwa ennyo Owekitiibwa Katikkiro ez'okututabaganyanga. Kyokka ate n'okujjukira nti tulina mpalana za buntu. Waliwo ensonga ezaatwawula oba waliwo ensonga ze tutakkiriziganyako ez'eggwanga. Wakati ng'oyagala okukuulamu peegi olina kusooka kugisoma. Eno peegi ey'obusungu, eno peegi ey'obutakwatagana, kituufu twagala gikuulamu naye osoose kugisoma, osoose kugiyisaamu maaso. So kyangu nnyo okutuuka kukkaanya nga tusoose kumanya we twayawukanira, era kyangu nnyo okutuuka kukkaanya nga tetukulinda lwe waliwo abantu, wabula nga tutandikira mu nnyumba ewaka okutabagana. Naye mu nnyumba gye mumpumiriza agakonde, ate bwe mujja mu bantu ne mwagala okusiigirako ekifaananyi ky'obumu. Owekitiibwa Katikkiro mpuuga wa kitiibwa nnyo, tetwayagadde kumugubya oba omukulembeze tayagala kumugubya ku kitiibwa kya mpuuga ky'alina ng'ayanjulwa atya omusiyazi. Ssebo Owekitiibwa Katikkiro ku kitiibwa kya mpuuga ky'alina ng'ayanjulwa atya omutamiivu, ng'ayanjulwa atya atategeera. Munnange oluusi tuba tetwagala bagubya, bakitiibwa nnyo. Kakati Owekitiibwa naawe Owekitiibwa omukulu ye gw'ayaayaanira eyayitibwa omusiyazi ku mpewo zaffe ayanjula oli Owekitiibwa ennyo taamugubye. Oli wa kitiibwa musukkulumu maama, musukkulumu nnyo, tayinza kugubizibwa. Basiyazi ajje bamusiiga empitambi abasokoola obusokoosi, bajje bamusiiga empitambi maama, bajje bamusiiga ettamiiro, bajje bamusiiga obutategeera.
Munango yalina kwanjula ba high class, high ranked officers. Siffe bakachere abatagwanidde. Kibi nnyo era kisudde bangi mu nnyanga. Abantu okulowooza nti gundi kyalina kubeera kike. Gundi oyo tasaanira ekyo. Gundi oyo kino tekimugwanidde. Gundi oyo kino tekimugwanidde. Kike kituufu. Oyinza okuba oli mu bode y'abantu bekigwanidde naye Lubaale tebamulondera. Lubaale asiima omunaku mu kika. Lubaale asiima ataasoma mu kika. Lubaale asiima omuntu gw'olowooza nti talina kyali mu kika ate talinnya ku babiri. Oyo gw'aba asiimi. Mwenna gwe mulina okutambulizaako ensonga z'ekiggwa kyammwe eky'ekika. Oba ntegeerekese bulungi. Era nkiddamu. Si buli woosoose nti yeggwa alina okukulemberawo. Era abali mu ntakke nga baali bagoya migaati nakati gye bakyagoya. Era abazze oluvannyuma abaasoma be balina obwa manager. It's not about okusookawo. Osobola okusookawo nga bw'osooka ku nsi. Ate abaakusookako nga bw'osooka ku nsi ate abajja oluvannyuma ne bakusooka okugaggawala. Ne bakusooka okuzimba. Gwe wali olabyeko gwe bavunaana nti muto waakusinga atya ssente. Olabyeko gwe bavunaana nti muto waazimba atya nga tonnazimba. Yensi. Gwe ki ekikwereeza ebikya? N'okutuuka okulowooza mbu gwe tosaanidde era toyinza kubeera wansi w'amakya g'oyita mutowo. Gwe ki ekikulowoozesa? Twali eno nga tuweereza Ssaabasajja Kabaka waffe nga bali eyo bakuba ndongo yaabwe. Ng'endongo egamba ki? Because obuweereza oba obukulembeze tebuli mu ofiisi mwokka. Osobola okubeera omukulembeze ng'oyita mu mulimu gwo. Naddala mu bakomyunikeeta. Twaliyo nga tuweereza Ssaabasajja eno nga babakuba masasi. Nga bo bali eyo bayimba nga bayimba Caroline. Nga bayimba Adamu ne Kaawa. Nga bayimba Ziggeto. Nga bayimba embeera embi eri mu bantu. Kakati leka kulowooza nti gwe olw'okuba wali awo ng'otudde simanya ng'oweereza emmengo kikufuula ow'enkizo ennyo ku balala bo baali tebali mu kuweereza nabo baali baweerereza gye bali. That's why buli mulimu wano gwa kitiibwa kubanga gubaamu obukulembeze oba osobola okugukoleramu obukulembeze n'ogatta ku nsi. Kakati mpuuga wa kitiibwa nnyo, mpuuga wa maanyi nnyo, mpuuga wa nsa nnyo. Munaye tayinza kwanjulwa abatalina nsa, abasiyazi, abatalina kitiibwa era abatamiivu ababeera ebisassalala. Tekisoboka ssebo ow'ekitiibwa ennyo. Ate era ssebo ow'ekitiibwa mu bimu ku bisinza okutusuula Abaganda mu nnyanga kwekkiriranya. Bwe wajjawo abagenyi bikkako, munnange. Lutaaya kojja alina ekikolwa kye yakola mu mwaka gwa 2016 oba 17 baseerabidde. Ali 16 we yagoba banne kuziika taata we bwe yabajjako ekimuli. Nti kituufu twakirabanga ekikyamu ennyo era ekibi ennyo ekitajja mu nnono zaffe. Naye lwaki we wabaawo abantu lwe tulina okubeera obumu era lwe tulina okulaga nti tuli baamukwana ate nga we basiibula ogenda kuddamu onjoonyese. Oluusi ebiseera ebisinga okwekkiriranya kugaana okusala n'obusungu. Kali olowooza nti onekkiriranyo ojja kukuuma n'obusungu oluusi ebintu ebimu byetaaga kwatula oba byetaaga kulaga nsi kyekituufu ekiri kubanga gw'otudde walinze enkutta akazindaalo nsuubira okukwanjula. Naye nga ate benkwanjulira wabagamba dda ndi musiyasi mba sigenda kukugubya. Omusiyazi nga yayanjula ow'ekitiibwa ennyo mba sigenda kukugubya. So tulekeraawo okwekkiriranya era tulekeraawo okulowooza nti buli kintu tulina kukikwatira ku ssaawa esembayo we kirina okuggwa. Nedda. Ate atema mabidde tasogola.
wayagadde okusogola ow'ekitiibwa Katikkiro nga tewatema mabidde so nga ate guno omukolo buli mwaka gubaawo twali gwetegekedde ne tugenda okutuuka ku lunaku lw'okusogola nga amabidde twagakola ki twagatema dda kuba obuzibu obuliwo nti wano mu bantu tuba bumu bwe bagenda n'oyagala okwefuula azannya Newton naye neekulema okuzannyira n'owunzika nga weekubidde side otusaasire waliwo omukubi w'obulanga atalanga n'abalala bangi atajja bba mentioning omu ku omu ajja ku mentioning abaliwo agambye nti n'abalala bangi Mpuuga yabaddemu mu be bayanjudde naye mu n'abalala bangi